weewaawo atereezebwe nnyo agulumizibwe namugera kati wa mirembe amangu gonna gamusinziira bumwangire bwago. Mulimu ekintu kye neebuuza bassenkulu, bakabona, bannabbuna, bassaalongo, bannaalongo, kituyita obujjajja kye ki? Ne kituyita enzikiriza kye ki? Ekiro kino tuvudde nga tukiwerako ebbanga ddene, naye nze nina ensonga lwaki ebintu by'enzikiriza ntera bibeera ewala n'embirengera oluusi bulengezi. Lwa nsonga bikulembedde nnyo okusinga obujjajja bye tuyita obujjajja bemuyita obujjajja. Kuba byo tebiraba bikoma, ate obujjajja mulaga nti binawe bukoma. Abakkiriza mu nzikiriza, nzikiriza nti yandibadde mbi naye abaginnyonnyola babulamu okugitegeeza abantu okugitegeera. Lwaki? Odio gye nkuttemu eno simmanyi yaani, naye kiraka Mitalule oba ani yagireese Mitalule agamba twawula obujjajja bukomawa, obujjanjabi bwe bujjajja, ate enzikiriza kye ki? Ndowooza nno nti olw'okuba enzikiriza eri wansi wa buwangwa n'ennono, oledde ennyininyini ebeera bujjajja. Nziramu ekigambo kino. Olw'okuba enzikiriza gye twogerako oba gye twagala ennyo oba gye twagala otusubikirize abantu bagiyigirize eri wansi wa bujjajja ng'eyitibwa nnono na buwangwa, nga bwe butwala ekiyitibwa enzikiriza yonna, oba tonizimu, oba wabonesebwa, oba baddugavu, oba balitaje, oba baani bempulira, bonna ebibinja byemu n'ebinja byonna byonna bakampani zempulira, zigwa mu kintu kimu ekiyitibwa ennono n'obuwangwa. Ennono n'obuwangwa, empagi ezikutte ekiyitibwa ennono n'obuwangwa bwe bujjajja. Obujjajja busibuka mu bajjajjaffe, y'empisa ey'abajjajjaffe n'enkola era gye tugoberera gye bajjanga batambuzaamu ensi eno, bajjanga etambula. Ekyo nno bwe ntyo bwe ndowooza endengera yange n'endaba yange bwe ntyo nze bwe nkiraba. Bwe mpulira nga omuntu agamba nti twawule obujjajja n'enzikiriza, kiringanga agamba nti kitaawo naawe mwawule. Bw'obanga yenze mawejje ngenda ne kitanga nzala nga ye Kabanda, kitegeeza nti sawukana naye, asigala ye kitange era mu ye mwenva. Lwaki oŋŋamba nti njawule amannya ago? Kituufu gawukana, naye tekisobola kujjawo kino kigamba nti yanzaala, tejja kuvaawo. Nakino ky'ogamba okujjawo kitibwa enzikiriza, nze ŋŋamba enzikiriza yandibadde ng'ekibiina ekigatta bonna abakkiriza mu kiyitibwa obujjajja. Ndowooza yandibadde ng'ekibiina ekigatta abalina enzikiriza ez'enjawulo, abalina entegeera bujjajja obw'enjawulo, kubanga mu bujjajja mulimu ennambiko ezaawukana. Esooka, kalube nga tuli mu Buganda ng'abo ebika bya Buganda, twawukana enkola yaffe n'ennambiko zaffe eza lubaale waffe zaawukana. Kyokka teriyo amawanga nga bw'olaba Obusoga bwonna bwa Kabaka, nga bw'olaba Obunyolo bwonna bwa Kabaka, era nabo balina enkola gye tusobola okugattako nti eya Buganda, eya Bunyolo n'eya Busoga enkola ze bakolamu. Kyokka waliwo ate era mu Bunyolo mwennyini muliwo ebiyingira obuyingizi nga bulaba Abanalwanda, nga bulaba Abalundi, nga bulaba kati ekyandikigattisa amawanga go gonna okugattira wamu nti bonna bakkiriza muno n'obuwangwa yandibadde eyitibwa nzikiriza. Oba ntegerese bulungi Kingereza kokulaga, yandibadde eyitibwa nzikiriza. Naye olwaleero bw'okeera olwaleero ng'ojawula ku musingi gwa mu luggya lwammwe, taata ne maama n'abaana gitunuulira awo, nkakasa oba tonna kujjayo kifaananyi kiyitibwa nzikiriza. Nkakasa nga oba tonna kukijjayo. Kyolaba weesanga emyoyo abali mu nzikiriza gye basomesa
n'amanya g'emyoyo bagituuma ne bwe bagitegeera emirimu gyagyo n'enkola yagyo eyawukana nnyo n'abantu abazze bagobera ekiyitibwa ennono n'obuwangwa. Byawukana nnyo. Ekigambo ekyo nkiddinganya emirundi mingi. Ze njogera ku kigambo ky'enzikiriza. Ne mbadde nkikulabirako nti enzikiriza ndibadde nga ambuleera. Nekirabika olugiyita ambuleera era musigala temuntegedde kyentegeeza. Tegedde. Kyekireeta okuba nti enkola eyawukana nnyo era nefuuka yakuyiiya buyiiya n'ekoppa abazungu bye bandibadde bakola, abachina bandibadde bakola, abayindi bakola, ga mugezaako okuyiiya okufumbawo ekitundu ekiyitibwa nti waliwo ekibiina ky'enzikiriza. Kikirima amanda mirimu kyadayogerako n'agamba nti waaliwo ebbona n'eryaliko katemba nga simusasulire. Lwaki yaliwo? Butaba na nnambika egobererwa mu kibinja oba mu bibiina ebiyitibwa enzikiriza. Tewaliwo nnambika egobererwa. Tewali kumanya kale kwa njawulo kulyawo nti kulina ennambiko yaakwo okuggyako obuyiiya bw'omuntu nga buli omuntu waaba akirabye. Ekyo yakigoberera nnyo mu kituntundu ekyokuziika oba ekyomufu nga badde afudde. Goberera nnyo abantu abali mu nzikiriza mu katuntundu ako. Weesanga nga ebikolebwa ku ono nono byakola. Omuntu omwe asobola okuzika abantu bamirundi ng'ena naye nga byakoze byonna tebikwataganye, tebifaanagana. Naye ng'omu yabikoze lwaki? Kyeyakola ku luno ku luli takyakijjukira. Ekimujjidde kyagenda okukola. Kigedde. Omuntu ndaba ng'akola kimujjidde naye nga takola kumanya oba kugoberera bujjajjaabwe. Kati omusingi gw'enzikiriza bwe bujjajja. Bw'oyawula omusingi ku nnyumba, ennyumba tesobola kubeerawo nga terina musingi. Kigedde. Muli nali ndowooza nti abasomesa abalungi, bakabona, bajjajja b'abaana muteekeddwa kukwatagana kintu kimu. Kino yempita ambuleera. Mubangewo omusingi ogusomesanga ennono eno nga teyawukanyeeko. Bwe ŋŋamba okukoppa ku biri ey'abazungu nja baleetera ekintu kimu nti abasajja bano abazungu kye batusingako oba kye basinga ku bantu abaleero abaleese ekiyitibwa enzikiriza. Ekirungi nnyo nti gye ekifaananyi ky'abaddugavu n'enzikiriza yaabwe ekitiibwa kyayo eva emmanju edda emiryango. Ekyo kirungi era buli omu akyogera buli omu. Naye enkola yaakyo muleseeyo amakulu gaakyo. Bali kye bataalekayo batya? Bwe baali batuula okukola ekiyitibwa enzikiriza bakkaanya ne bakutuula mu kifo kye baawa erinnya gye bayita source of sorceries. Ekkuŋŋaaniro ly'emyoyo, ekkuŋŋaaniro ery'emyoyo oba ery'abalaguzi. Gye bagita sorceries, abalaguzi. Kigedde. Ekyo kye kifo kye baatuulamu ne bakifuula kitukuvu naye nga kyabalaguzi. Bakifuula kitukuvu. Kituyita Vatican olwaleero era papa mwatuula. Kitono nnyo mu nsi naye kye kifuga ensi yonna kuba kye kitukuvu. Kye baatuuma ekitukuvu kitegeeza nti baatuula ne bakkaanya. Okitegedde? Ne bateekawo ebiyitibwa enzikiriza. Nawo ebitabo byonna bye mulaba byonna ebirimu enzikiriza wano, simanyi katikisimu, simanyi Bayibuli, simanyi Kuluani, simanyi biki, byasibuka awo. Awo bisibuka nga bakwataganya bafubuza ekintu kitya? Ekintu kimu. Ekyo ekintu kye baayiiya. Nze nandirowoozezza okusinziira ku ntegeera yange. Enzikiriza gye tulina ey'abaddugavu, ey'ababonesebwa, ey'abatondizimu, ebyo byonna byandibadde bibinja nga balaba Abakatuliki n'Abasodokisi, Abaprotestant simanyi n'Abakatuliki oba n'Abalokole naki balimita abakumpi biri bye bazungiramu bye batambuliramu. Nakino yandibadde ng'ebibinja ebifaanana ng'ebyo. Naye ekikulu ekyandibadde kivaamu gwe musingi ogulaga gy'ova. Teri muntu amanyi gy'alaga nga tamanyi gy'ava. Gy'ova bwe biyita obujjajja. Ate mwe mwagala okweggyako. Mu nsomesa y'enzikiriza zino mweggyako ekiyitibwa obujjajja. Kina we kikoma. Era mukiraga nti muba mukola ekintu kino tekirina kusemberera. Nejjukira nti ffe wano ng'abaddugavu oba ng'Abafirika, ekyambalo ekisinga obukulu mu waffe lwe lubugo. Era ekiraga ennono yaffe eyaffe abaddugavu oba Abaganda
kubanga n'abasoga bagikozesa kuba n'abanyo bagikozesa naye ennyambala eyo twandibadde tugiyigirizaako tutegeere lwaki ekyambalo kino kitukulembeza. Tulina ekyambalo ky'ekikooyi, tulina ekyambalo ky'olubugo, tulina ekyambalo ky'omusanana, ebyambalo ng'ebyo tulaba ebyo makulu kyagali mu byambalo ebyo lwaki byetukulembeza. Njabaite tukwabirako ki Bwakabaka obw'Abazulu buli mu nsi mu Africa esinga okuba obuyigirivu obw'amaanyi obuyigiriza obw'amaanyi. Abayivu abasinga obungi batudde ndowooza mu nsi za Africa gye batuddemu ye South Africa, era abazungu bagisingamu n'obungi n'enkola yo ya kizungu nnyo. South Africa tefaanagana ng'ate mawanga amalala ga Africa bwe gafaanana, naye Abazulu bwe batudde mu Bwakabaka bwabwe bambala nnono yaabwe. Ne bw'atambula n'agenda mu mawanga naye ng'omukolo gwa nnono asigala yambala nnono era asigala akozesa nnono. Gwe ki ekikuleetera okutunga egganduula n'okola eya bbulu n'okola eya kiragala n'okola enjeru n'ogitimba ebimuli n'ogiteekamu ebikuubo n'oleeta ofaanaganya effaaza byakola n'oyambala emiganduula ng'olinga ffaaza. Lwaki gwe ekyo kikoppawa kiva mu nnambiko ki? Kubanga bw'oyambala olina saafaana musambwa ogwo oguli mu nnyingo ekutuddemu, musambwa ki ogwo gw'oba oggyayo ogwo, era ogwambala ddi? Abantu basobole okumanya ebintu ebimu. Sandyagadde nnyo kuwakanya era sagala kuwakanya nnyo bajjajjaffe oba bakabona kubanga bye baasomera tesaaliyo, era siyinza kuwakanya kugamba nti bakyamu, naye just sirina kumanya kutegeera ebyo bye bambala n'amakulu gaabyo n'ensomesa eyo gye balambikamu n'olusalosalo oli wakati w'obujjajja n'enzikiriza luvaawa era lusinziira ku ki? Sifunangayo jjajja kabona avaayo n'ayambala kintu ekyo ebbanga lye mmaze nga njogera ku kintu ekyo kyokka kigenda mu maaso. Mulinganga ekibinja ky'abantu ekizuule era ekitondewo ekigezaako okusaanyaawo ekiyitibwa ennono yaffe ey'obuwangwa oba ey'obuzaaliranwa bwaffe nga kigenda kuyitira mu kino okusaanyaawo ennono eyo. Nga bw'olaba Obwakabaka olwaliro engeri gye butambulamu nti waliwo Muzirazaalampanga, nti waliwo Masengere, naye nga olwaliro tayinza kuvayo kunyumira Masengere kye ki? Era lwaki eno eyitibwa Masengere? Sigedde. So ebintu ebyo ebimu tulekeraawo okuva ku byafaayo. Ebuwangwa oba ennono zitambula n'ebyafaayo. Ebyafaayo buli obisuula ebbali n'obuwangwa obeera obusudde. Binalirowoozezza era mu ntegeera yange tugezeeko okutunula ebintu ebyo butasaanyaawo bintu ebyo. Bwe tuba tusomesa enzikiriza tugisomese naye temusuula kiyitibwa byafaayo bya nzikiriza zaffe oba byafaayo bya buwangwa byaffe. Weewaawo.